Emisinde gya Kabaka birthday run ebikomansimbi gisimbuddwa amyuka Ppookino Muwalimu Kato Abdallah ng'ali wamu n'omukungu wa Beene Dr. Madwin Stenda Nnabaddazimbe atwala ebyobulimi n'obulunzi ku ssaza Buddu, Ssentebe Fred Nnyenje Kayiira n'omumyuka we munnamawulire Mubaraka Ssebuufu Junior RDC n'abantu abalala bangi, era ne badduka nga beetooloola ekibuga Bukomansimbi ku mulamwa gwa Beene ogw'okulwanyisa Mukenenya ng'abasajja be basaale nga bataasa omwana omuwala. Musajja wa Beene omuvubuka enkwata nga Mubaraka Ssebuufu Junior amyuka ssentebe wa Bukomansimbi naye wuuno yabyetabyemu nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale weewaawo emisinde gya Beene nga tulwanyisa Mukenenya. Ssaabasajja Kabaka awangaale yoyo Dr. Madwin Stenda Nnabaddazimbe mukungu wa Beene nzaalwa y'e Bukomansimbi yatwala ebyobulimi n'obulunzi yankulembeddemu bannabukomansimbi okudduka. Ppookino mumulengedde yasimbudde ab'e Bukomansimbi. N'abaana abato babyetabyemu ate naddala abaana bawala be twagala okutaasa bakule nga balamu bulungi. E Bukomansimbi abantu ba Kabaka ab'engeri zonna emisinde bagyetabyemu. Tufunyeyo n'abatambula emisinde.